This program contains content that may not be suitable for viewers under the age of 18. Viewer discretion is advised. It began with a small step, a loan to build a future and savings for a rainy day. From a microfinance to a full-service bank, we've grown to serve you better. Empowering communities, supporting businesses, and safeguarding your future. Pride Bank. Your growth is our pride. Is ordering your stock from China, Turkey, and Dubai stressing you so much? Is it taking you months and months for you to get your stock? Just 1, 2, 3 and trade like a boss you are. 1. Talk to Iran Global Logistics on 0740 152 331. 2. Let us know whether it's sourcing or sending money to a supplier that you'd want. 3. Enjoy our unmatched customer service. Trade like a boss with Ryan Global Logistics. Find us at Nabugabo Street, BBC Building, room N412. Call us on +256 740 152 331 or +86 180 723 935 15 or +86 132 502 15685. Or visit our website on www.rangloballogistics.biz. Rand Global Air Express Cargo. We move anything, anywhere. Ruzungu kadeka zuku tujikole sawa namba Ruzungu. Ruzungu tunamuza kujere kutoka ntoku ndimbuzi nyapo ndio arabura babaddi abachala Wele somoyo manyembuto katonda ya chembuto genda wedi waminge yabawereza buno bukeke obutini singa babu mutwale bamusonseka mukamwa bwonna n'abufulumiza mu nnyindo kibwa ina guno omugogwa Musa wayitista premium detergent waliwo wanagambye ebola yakasajja kasendi kalimba bannange esendi bannange. Welcome to yet another edition of Kasuku Live. No, it can't be. It can. No. It's you who told me. No, we can't do that for over years and you're still saying yet another edition. So you want us to rebrand to what? You can rebrand to something. Give us something because you're the one who gave us this. Welcome to a unique episode. Every episode is unique. Welcome to an amazing episode. Welcome to another special episode. Absolutely. On Kasuku Live. Well, this is a special episode. Tusalisokula basebo. Nangokula babona. Ugamba otya. Bona. Ate obona otya. Omusajja yenna obulamu bwonna bona. How is life? Life is good. On my way from Gulu. Nsanze aba traffic side ze Matugga. Ne bakutumira babadde basatu. Funyeko okero. Nengenda ne ku saluni because obudde badde bundesenga nina okusala enviiri nengita ku saluni bagiyita Biggs Beauty Sports. Basala bulungi so bentuuse emu ne batika ku Kasuku Live ndozanga bampima balabe. But I was calm with them, you know. Services zaabwe zibadde nnungi n'abasirikale njagala obeebaza okulaba Kasuku Live. So abatuuze abali mu kitundu ekyo awagira Kasuku Live naffe tumuwagire aba Biggs Beauty Sport nabo mugende mbawagire. I was quite very impressed naye nga
it's all good. Abavuga ku nguudo zaffe bakyavugisa abamu ekimama. It takes time for them to know that life is precious. Naye tutambulira. But you're looking good. You're looking suave. Thank you. You don't look any bit like you've been here in a very long time. You're putting on Alexander McQueen's. Of course. Very, very nice, expensive shoes. Do I have a choice? No, you don't. Hey, I like the way you look, and yeah. Thank you. It's in a special way, I really want to thank you for bringing on board I&M Bank. Mumu abakola business na dale ziri nyo offshore. I think it's the only bank in our offshore accounts is really very stable. Yeah. So bobango oli muntu ngokola business na yengo inaba business partners abaina offshore accounts. Find time, visit I&M Bank. Genda mo deal room by na deal room where you actually do business transactions. N'abantu abakusupplying giving to China, China or India. So with I&M Bank, you're in the right spot, and I'm very gratified that you have this. So yeah, they are my people, but they believed in me, and yeah, they are doing a very good job. By the way, they are doing. Actually, we are shooting a podcast here, around 15 episodes. That's nice. And they told me, Kasuku, we want to brand the studio as part of our sponsorship. Ajamu atulao. Awo atula. Era sebo ajira muddala bulungi nnyo ekintu nasobola okikwasaganya. Amen. Now, how has been life? Is it a full year now? Yes, it's a full year since you left. Yes, life has been good. Bingi ebibaddewo njize nnyo. Nsomye ebintu bingi. Diplomacy bakuyigiza quite a lot more things. Nayingidde nnyo mu diplomacy and AI, the global studies, AI agents and MCPs. Neyongedde okumanya bingi. Bino ebintu byokola no mu studio, it is remarkable. Really? Just weetaaga mu software ziri ez'amaanyi. Era nsigala nkyogera wano. Bw'oba owuliriza nnyo Kasuku live era ng'omwagala nnyo, you don't need to give him money. Sometimes let the Luseke be the software and the expertise Jolina. Thank you. Mwereze email omugambe ngenda kujene software bwenti njibatereko ejja bayamba okukola kino na kino. Kugamba yeyongere. It's a lot of softwares ezitatuka mu third world countries ngeza fena ye. Mutonzi waffe yasalawo with the meager resources. Yeah. Tusobola okukola. Mwe batuyigiriza obusawo batuyigiriza okukola with the meager resources. Yeah. Somehow you save to improvise. Of course, yeah. We must. So went to Wendy. Mchala n'abaana balungi. They are quite very happy. Mwala wange akuze zaza. Next week tulina birthday. Nomanya bana tibalo mu lubuto. Zaza next week agenda weze emyaka 7. Hey, it is 7 years. Yes. By the way, you come to think of it. Yanga sijja muzaako. So don't go there. Why? Ennaku zino batugamba zaala b'osobola olabirira. Abantu ennaku zino omanyi the days you used to come here before you left. You left us very important messages that eventually came back to tickle. Oh yes. Over the time you've not been around, things like black tax have surfaced a lot. People are suffering. I know you've been on the internet. I follow. You've seen the relationships happening here in Uganda, and these are things you always talked about. You know, you tell people Zaraba na bemusobola. Nyazaala abeere wano sezaala abeere wali buli omu abeere mu life management. Okitegeera abantu nga tebawuliriza. So but most times ekimpa amaanyi obeera oscrolling through the comments ogenda olaba n'ebyo ebintu Kyamagero yabitugambako. So n'ogamba mayi tewaliiwo chest thumping esinga ngaeyo nti you may not come in the public to say I did it, but deep down you feel okay. At least someone there is listening to me and whatever I have to say. And yeah, which is a good thing. That makes sense. Well done. Yeah. I've been following. We're going through a shift as a country. Awareness. Mu bazungu abaduga bagiyita the black awareness. Omuntu okutandika ogenda nga yezuula ekimukuumira mu bwavu, ekimukuumira mu mbeera ey'okwekubagiza. But even above all,
someone getting to say that I really want to find who I am. Abamu tebamanyi kasuku. So programs zino zitukola olumu zituyamba abantu okwezuula. Abamu bagenda e Bulaaya eyo naye nga tebamanyi nakyabatwala. Yagendera ku vibe. Obanga yayagala kulumya ewaba kasuku baana bana bagenda e Bulaaya bali eyo naffe katugende, but there was no baseless grounded concrete reason. The why is a little baseless, so it is shaky. So ensi we mukube eyo kiba kizibu. Naye nonetheless abantu baffe tetugenda kukoowa. Tubabeereko again and again. Tulina okuzimba eggwanga lyaffe. We can have all the world we have, but we have one country. Yeah. Uganda. It looks disorganized on the inside, but it's organized. Omala kutandika kunoonya kintu n'otegeera nti Uganda eri organized. Ne bagamba waliwo ekitongole bwekiti ekikola ku kino, waliwo ekitongole ekikola ku kino, waliwo that happens. And everything is just a minute, guys, please close that door. Don't allow people to come here. Lugarewo until we finish the show. Thank you. Just close it. Thank you very much. That's so kind of you. I was actually jumping to that. Yeah. So abantu baffe bajja kugenda bazuku Kampala ensi yaffe eri disorganized from the outlook, but organized. So the disorganization is by design. Oyinza olowooza ensi yaffe naddala abantu ababeera UK yo ne mu US balina engeri balowooza mbu Uganda teri organized. Ne baagala ennyo tussaako embeera you see eri there is a lot we have to do here. Naye mu kavuyo kaffaako we thrive as a country. Kuba ekyo kyogedde ekituufu mu Uganda oyinza okukeera ku makya ng'oga noonya kaŋŋambe noonya masanyalaze gakola bee gati. Yes. Nga in your mind of minds you believe tekiriiwo. Yes. You just meet the right person n'akutwala and you're plugged. Ogenda olaba kati for example zino electric vehicles. Yes. The plugs now all over Kampala. Yes. People are charging their cars. But you know someone can tell you eyo tebiri ye Uganda. Tebijja kukola. N'omugamba abantu tulina endowooza nti whatever is online is what is in Uganda. There is a lot we have not uploaded. You have to experience us when you're on ground. That's why nze ngamba nyo bannayuganda abali e Bulaaya oba mu nsi ez'enjawulo funa obudde okomeweeka. You experience us. olabeko. Tuli banjawulo nnyo. Yes, tuchamuka nnyo, tuli amasanyu mangi nnyo, but there is a lot we have to look at. That's what we are a collective. Yeah. Kati bo bagenda ne bava eri e Bulaaya bajja ne mentality ya individualism. Anze n'abaana bange. But for us we're a collective, and abasinga ofuna depression nga bakatuuka eri because they're coming from a collective to an individualized society. Yeah. So gap where you olumu etawanya naye we have a country to protect. Yeah. We must protect our country. Buli skill gyolina, buli kumanya kwolina kukomya we Uganda kuweka abantu kwe bayamba. But adjusting to life in China wasn't very hard for you because one, they told me China is almost 18 or 20 hours from here. Yes, it is not. And then there are not so many people. But ugamba nti abantu abogera oluzungu si bangi. Si bangi nnyo naye waliwo obu interpreter bw'obeera nabo era kusina tulina technology mungi okassa mu katu mu matu n'owuliriza then it interprets for you. N'omuddamu. Watulina bu ZT oyogera n'agira n'okitegeera ne weeyongerayo. Naye nabo bagezaako. I think abachina kye balina ffe kye tutalina kasuku kikwewuunyisa era kyennyamiza nti abachina ku technology ne fastness gye baliko tebasuulanga lulimi lwabwe n'ennono zaabwe. Abazungu tebasuulanga kyabwe. Nefe abaddugavu tufuba nnyo okulaga bali nti ebyaffe biri mabega nnyo. Ne tuye omuzungu omuchina agamba I don't have reason to study English. Why? Kuba ndi wano. N'ensi yonna nze bwe najja ewammwe mujja okunoonya interpreter ye kimukakatako okuyiga olulimi lwange sinze kuyiga lwamu. And we don't question that. Bw'otunuulira abaddugavu abasinga okutambula mu nsi ez'enjawulo oli atuuka n'atuuka nga ne accent ayogera y'abali. There are some things we must know. You can speak like them. You can behave like them. You can never be them. You will always be a third-class citizen in a first-world country. That's right.
so weekube mu mutima ofubenga nnyo okudda eka oyambe abantu bewaka mu byonna byokola bw'otakkiririza mu Uganda teri agenda gikkiririzaamu. China eyo gwanzu wabeerewo basuubuzi sitambulirayo nnyo naye gwanzu beera nnyo mu akademiya ne tabu yakutumira tabu ono yava ku gundi ku Daily Monitor naye ali babyogerawo yagenda soma naye ali eyasoma kati ebifo eno gwanzu bye basinga osuubula kati muri Beijing it's a lot of diplomacy and businesses eminenze ni mu Jingshan province mu Wuxi tuli mu academia bitabo diplomacy business nayenga mbadde genda kugambe gwanzo etulinayo wana advertiser waffe Ryan Restaurant afumba emmere y'Abannayuganda abaana gye bali bakola nze ekintu kyensinga okwagala China ekitali mu nsi munnayuganda w'e China wanjawulo ku munnayuganda w'e UK ow'e China ayagaliza ow'e China muyiribi ow'e China akupulaginga nti waliwo wano ekitambula ow'e UK buli wakulaba anoonya bakuziza batya Uganda tutandise owera wano ow'e US tutandise okubeera abangi wano embeera sigitegeera tuli bangi nnyo wano so ebiseera ebisinga nze buli wembeera mu nsi ez'enjawulo saagala nnyo okubeera mu community z'Abannayuganda not because I'm biased but buli tufuluma Uganda tulina ekyoyo ekitwambala ekyobutaagaliza I don't know why so osanga abantu nga balina limited circles nina Dr. Mikwano wange manya ina families nya zamanye z'Abannayuganda and those are the families we deal with we don't go beyond that we twagala nnyo okwekuuma nga togenze nnyo okay changuwa only quality people matter tuba tuli wano I was supposed to come for Levickson's intro and wedding yes unfortunately I didn't come Tichi wafuna food poisoning. Si food poisoning twaina scandals ku social media kuno nga tulino bituulamu. Oh dear. Kino kiri twagenda omaliriza meetings nga sawa 10. Then naye nagendera ebifaananyi ku sawa 10 twali tutandika butandisi. Ate nali mmanyi kuba baatugamba sawa 6. Anti bwe twayingira gate n'eruma. Nali maze n'okusasula gundi. Tojuga baateekawo okusasulira ebyo. Mwasasula. Naye baatusasuza. Mwebali. Naye akasente ne bakalya siesitaina mbuzibu so mbanda Peter ayita mu bifaananyi nga nkulaba negamba omukulu yono gwe mmanyi twali tuwogedde a few days ago negamba omukulu atye okay ngenda okulaba mu vidiyo wano bwe twali tuyitamu bwe tulina ozannya nga yeewuuyo negamba nko kyamuza akikoza atya Levickson ne Desire, they've been my friends for quite a lot more time. Individually or as a couple? As a couple, we started to move 5 years ago because I had to be sure what I'm getting into. Are you guys sure on this? And I can bluntly tell you, you've not experienced the Desire today. Desire gomanyi oli gwe akulanga naye ku ddembe oyo owaleero wanjawulo nnyo. So God blessed us and we went through the wedding. Pressure eba nyingi but I had to keep my guy strong and grounded. Mugamba bino and bimala nebigwe so just stay grounded and firm. No mukyala netusaba Katonda n'atuyisa because everybody was shocked to see you as the best man. Chiri chitya wa sibyangu ruto nga lukugwako sibyangu kasuku chichi obulamu ngabo wabubala sibwe butambula buleka bugena bucyankalana bucyankalana chichi obuzibu ki ndi mukatubagiro ka byasini yagala sente za bwangu ine kati wakitonkubiranga kebyo bintu tubimala bulunaku jangu kutwale tofayo jangu kutwale Haji onaze kwewola asiza nnyo okimanyi bangambye bitu ntono nnyo just logbook national ID bank statement yokka
mu ssawa 10 nezi nakuba nga afunye saa 12 ogyokuba nga olina ssente kati ate waliyo ne webusayiti yaabwe www.deltacash.ug osobola obijjulizaako okwo byonna kati ssente njagala ogenda ozigyeyo ate nkukuba olusa. You see, there is one thing, and I will still emphasize it today. There is power in privacy. There is power in privacy. Omukyalo oyo mmanyidde emyaka egiwere 18 negwe gusoose omulaba. So tulina abantu bangi mu bulamu bwe tutambula nabo nga tetwetaaga nnyo tubeera nabo nnyo. There is power in privacy. Kasuku olunaku omuntu lwayiga n'agamba nti nina abantu bange bengenda okwekuumiranga bange, then you had to actually be attacked. Abakulumba batandika okulowooza bulala nti togenda kubeera muntu mwangu wa kulumba, because omulembe gwe tulimu guyayanyira nnyo chemistry vibe than character, and me I'm looking out for character. I have seen Levi come all the way through. I've seen the transition of Mushala Levi. For me, it's a blessing. So abantu balowooza nti bakumanyi nnyo because of what you feed them online. Exactly. But a private person can live a public life, and there is a lot more you don't know about them. Exactly. So I think I was sending a strong message to everyone who thinks they actually know me. They have no idea. Even Levikson was sending the same message. Yes, Munda Banga gangster, but my circle is different. Yes. There's something you've spoken about before we move into the discussion of today. We've had so much run-ins. Personally, I've had issues about the vibe and the character. That most times when people see you with this one and this one, they tend to believe that now that is your friend. No. And definitely they dictate. And actually I have friends of mine actually namugambo ino okwawula abantu betutuula nabo wano betuli nabo ne mikwano gyo nga munnyonnyola nti nze nina abantu bembadde nabo emyaka 2 naye nga temubamanyi era bemba nina ekizibu ngoba nina neetaaga okwogera nabo njogera nabo bajja ate tebaagala na butaala gye bali era ng'oli baga nti Kasuku mmumanyi ogamba omwesibako, but because wano batulaba n'abantu they think Kasuku I think ali very tight nnyo ne Kyamagero balya bonna okukera n'olya ne sendi buli lunaku tekikufuula mukwano gwa sendi. I'll give you an example. Okubeera nti wali okola nnyo ne Kayima every day, it didn't make Kayima your friend. Exactly. He was a colleague. Yes. So tubeera ne bayita ba colleague ne tubeera ne ba comrades mwabali mu nkyukakyuka. Revolutionary greetings abali mu nkyukakyuka. Ne tubeera ne mukwano gwo ne ba acquaintances abantu kwegamba nti ajabinkiriza abeerawo n'ajabinkiriza. Mukwano gwo ye muntu omanyi sako ey'omuntu gw'oyita mukwano gwe eba ntono. Kasuku you my friend, because newe mba mpita mu bizibu ebyenkana by'ekyogamba Uncle Chams kino kijja kuggwa wano tukoze tutya. Those are particular people. Dolina lindi ku social media ku X eyo musajja nge Burora Habat n'ayitamu mu kamyufu kenale mune mu retweeting ne bayomba nnyo endo singo otyo omuntu wenaremu, but I have grown with Burora. Nkuze naye lumu twanonyako omulimu ne Burora Habat oyo nga tulina 10 ne batutambuza ne tutuuka awali omulimu. Oli n'atugamba nti nti agenda ku airport kupikinga abantu. Nze ne Burora ne tugula obunyeebwa ne tutambula ne tuddayo ebwebajje. So bonsanga nga ali mu kibiina kirala nga nze ndowooza yange endala, you still want me not to celebrate his... No. Mukwano gwange, whether he has made a wrong choice or a right choice, I am loyal to that because I know his character. Now you atambulira ku vibe ne chemistry nti kino kye kiriko sikunenya ofaanana nga bw'olowooza because you're not rooted. Omuntu atalina mirandira
buli kintu ekijja kimutwala omuyeye gumutwala omuyaga gumutwala naye era bw'oba omunenya olina omusaasira endowooza ye bwetyo that is how much the exposure they have naye emikwano lwaki leero jabbula nti abantu bonna abazaalibwa wakati wa 1992 okudda waggulu tebamanyi kukuuma mikwano tebamanyi kukola mikwano they are great opportunists omuntu yenna yazaalibwa okuva mu 92 okudda waggulu tamanyi kukuuma mukwano era leero ojja kusanga mutyaba ng'anyumya ne Roni enkyagamba oyo gayinze twayawukanye over what nkuba amasimu gange tagakwata that's petty gwe bazaala mu 8 obwongo bwo bukuwa frame endala nti twabeerawo ng'amasimu tegannajja kanvuge naye ate n'okuvuga kuli awo n'otambula okuva wano ebukoto noyamuka ewaba Peter Mulindwa webale nnyo ogenda obuuze ku kyaliiwo olaba ali atya ate naye n'akuwerekera atya amadda so the more technology has come through abantu balina endowooza nti you can be my friend because we're in the same chat group oli ayinza okulowooza oli mukwano gwange lwakubanga ompaddiiro and oteeka okubanga olina discernment oba okulaba through the lens of manipulation omuntu ajja kujjako eddiiro esooka nga yabukadde 2 akwenda lya ddiiro eddako yabukadde 4 akuleetera endala nga yabukadde 100 omuweeka 2 akuleetera endala nga 4 kati obwongo bwe butandika omugamba nti oli mukwano gwe because you're bringing business funny mu bwongo bwa kasuku akulabanga pipeline of business you are a business associate nothing more nothing less nenga mu bwongo bwe bwakuba essimu ayagala ogikwatirewo so kikulu nnyo okuwa abantu clarity ate omanyi otya nti abantu si mikwano gyo the information you share nsobola okugamba nti mukyala wange ali mu ddwaliro mulwadde kino na kino naye ate nesikigamba mutyaba because mutyaba alina waakoma emikwano giringa amaka waliwo mukwano gwajja okukyala abeere mu lujja atuule mu kati mumuteeka awo musanga awo omulala najja ne tutuula ku veranda omulala najja ne tuggulawo emiryango omulala najja n'atayita miryango n'ayita nammanju n'ayingira mu ffumbiro omulala ne bagamba mwami Kyamagero ali upstairs n'oyingira all those are layers of friendship kati bw'obanga oli muntu nga tolina layers ezo ne clustering bwetyo abantu ebiseera ebisinga bakukozesa you're being used and don't be fooled that you can have more than 5 solid friends in life tebakikulimba 5 solid friends kaziwe kapo yakiŋŋamba naŋŋamba nti kati ennaku zino oyinza okusanga olina kaaba babiri abantu kasuku tebamanyi kukuuma mikwano abantu balina migaso bakulabamu migaso funiramuwa ate abantu tugende tulowooza nti batwagala olw'ebifo bye tulina abantu baagala bifo si ffe nti Kyamagero ali ku NTV oyo gwoba okubira emboozi yaffe ekole ki etambule bw'avaawo essimu zikyuka very good people abasobola okuwa ekyo obulungi be ba CBS esimu Abed nayogera ne manyi obe mwagala nnyo tukolagana naye nnyo Abi yangamba Kyamagero abantu bangamba nti semberera abantu ne nayiga nnyo we twavaako ku mpewo n'omugenzi Katonda zakigambako you see reality position mwoli njagala weefumiitirize onoonyeemu abantu abakunoonya even without that position abo be bantu because waliwo abantu nga bo oba oli ki nga yajja sigala akuyisanga mukwano gwe regardless of who you are nina mukwano gwange omu twasoma naye bamuyita Kasirye Luke ayigiriza kuvuga mmotoka awo Nankulabi nene mbulamu bwange neno gyendi sina best friend asinga Kasirye Luke newankubadde ndabye abantu bangi nnyo Kasirye Luke amanyi nti embeera ne bwebeera etya nga abantu bajja Kyamagero nga yagamba nze kamulinde wala bwe ndaba Kasirye mwe n'abalala you will wait because this is my guy now bw'obanga teweefumiitirizanga n'ogamba mukwano ki gwe mpangadde nagwo nga gunnambika nga gumpabula nti wano twayokyeza
wano kyatulidde, wano we are going to adjust. That person is rare to find. Oba omufunye munyweze. Ekyokubiri, abantu bonna abatwetoolodde ennaku zino batwagalako migaso. Kiky'onkutulira. If you don't have that, because abantu bamanyi kukuuma mikwano, abantu bakyamanyi kugenda mu lusuku n'ayunja enkota nga nnya n'avuga n'aleeta n'alaba abaana. Nze mbadde China, but there is a friend of mine every weekend ng'agenda mu katale n'agula emmere n'agitwala ewange. Every weekend. Ku Sunday nano n'abaana, because amanyi schedule yaabwe, bagenda kuga n'abanona n'abagamba mujje tugende tuwuge. Naye nga Mandela amubuuza, taata affe bino yabikola oba n'amugamba taata mmwe abataliiwo nze kitammwe. Emikago egyo, do you have it today? Olina omuntu asobola okuyimirirawo nga toliiwo n'agamba kino tujja kimala. If you don't have that, kola repositioning, tandika okukyusa abantu mu bulamu bwo. Because nze ebbanga lyenvuddewoko ndabye abantu. I was talking to Linda the other day nangamba nina abantu bangi bendabye nga banjagalanga lwakubanga waliwo oli. Bwe wavaawo ne bakyuka bonna. Ne mugamba, but that should prepare you of the days when I'm not going to be here. Yeah. Nti abantu bajja gamba ngo yali mukyala Kyamagero. Yeah. Today simanyi baaliwo abantu abafuna obudde ne bagenda ne banoonya ku mukyala w'omugenzi Martin Ayume. Manya Martin Angume. Hey. Mukyala we bamuwasa. Webali nnyo. Okumuwasa bamuwasa n'abaana beyazaala na... Exactly. Omwana wo mulaba nnyo ku TikTok okwo kazina mazina naye nga taata we. You see, atazina mu nnyimba za taata we. There is a lot to find out. Emikago egyo, the faster we do that, then we see a lot more that happens. So bw'otandika ogenda ng'otereeza ebintu ebyo mu bulamu bwo n'ogamba nti nze ngenda kweyalayininga bwe nti emikwano ngenda kugitambula mpola. Tulina abantu nga bw'omukubira essimu agamba kale. Tayogera agamba bugambi kale. It is not by accident. Ekyo akikola because mu bwongo bwe yeefumiitiriza. Kasuku kino aba akiŋŋambye. Kale. It's funny. N'abantu abaagala okumanipulatinga banoonya ani mukwano gwe. Tulina omusango gwe twalimu nga nina gwe ndoopye mu kooti eyo ne bayita mu Sendi ajja ayogerezeganye nange. Sendi n'abagamba munsabire. Ngenda. Ne bagamba oba yogera ne Kasuku bwe bajjewo abagamba mbabuulire bw'aba yagenze mu kooti nga mwareme okwanaganya wali we mwabadde. Kyamagero is not going to look back until the case is done. Sendi n'agamba kangezeeko naye n'ebyaddeyo n'agamba simanyi. But people will always try to look at who are your true friends so that they can manipulate you better. And that is why our two friends are always hidden or hard to find. Exactly. So abantu baffe abali ku social media emirundi mingi mukuba enduulu olw'okuba mulaba abantu ababadde bonna babeera balina kye bayisaawo buli omu ng'alina ekikye kyayagala okukola kye okuggusa. Okusiiba n'omuntu everyday tekitegeeza people can spend days together, they can work together and they are not friends. Omukwano, it is something you must water every day. Omuntu asobola n'okuwasa oba n'omufumbira ne mbeera mu maka nga si mukwano gwo. Nga si mukwano gwo. Nga muli mu bufumbo naye nga si mukwano gwo. Research atulaga nti abakyala abaafumbirwa mu myaka gy'ensanvu n'egy'ekinaana twali twakava mu ntalo. Uganda yali eyita mu ttamoyo nga mbi. Abakyala abaafumbirwa mu biro ebyo baafumbirwa to survive. Nti abasajja baali batono nga obwetaavu bungi nga beetaaga omusajja okugabirira amaka. They didn't marry for love. They married for survival. Okuva mu 80 okwambuka waggulu ne tufunawo omulembe ogwajjanga they are marrying for alliances. Mikago. Family y'abakuku erina kye y'omwana waffe erina ki. Ogwo ne gujja kati gwe twazzeeko gwe gwa survival. Twazzeeyo. Yeah. Nti gwe muzaalira abaana ebirala biveeko. So you're not friends. Omukwano kintu ky'oteekwa okuteekamu amaanyi every day. Oteekwa okukuba essimu n'obuuza ku muntu n'obuuza ku baana be. Namukwano gwange bamuyita Musa ali mu South Korea.
buli week twogera. Nina mukwano gwange bamuyita Stuart Raymond Kasule ali mu Australia. Buli week tulina ne kye bayita tukiyita reconciliation. Let's reconcile the week. Week ebadde etya ogoba ki nkuyambye ntyo. If you don't have people abakukkiririzaamu to that level nti basobola okukwanaganya to that level nga you are accountable, because omukwano kubeera nga okkiriza okuwabula n'okunenya ne mutambula. Ne bw'obeera nga olina nti abali yes boss ne bakwokyayo ne weeyongerayo, that is chemistry, it's not character. It's not character. Yeah. Well, it's a very important topic, and most times watching the tembos, is for people to always be reminded. You need to be reminded who is your friend, who are you dealing with, how do you differentiate. People get heartbroken. So much no sango mwala ngakaba oyo neyo no mubuza mwesanga wa besanga mu binabiro bya nonivi bonanga bekuba bifananyi mu ndabirwamu oli na awana akatete ka munne amangu ago ne bafuka ba mukwano okitegedde kumbo oli yali alina kyakwagalako gwe nga tokola ki. I think abantu bagenda ne ba confusing your free time. Just because I'm free doesn't mean I'm available for you. I'm not. Free time yange. Omukwano gwe bolowooza nti gugenda kujja by proxy nti onnenanye oba weerimba. Disappointments nze nzitwalanga expectations ezitali clearly explained. Nti ankusuubiramu kino ogenda kola ABCDE. Kati nze mu bwongo bwange ne nkiteekayo nti Kasuku akiraba naye nga takiraba. Kati ntagamba ne Kasuku n'atambeererawo. I am not at the level of kubeererawo. Exactly. You need to demystify that. Omuntu n'akitegeera. Era lwa bankubira amasimu agamba Uncle Chams awe nyini ne musalirawo kuyambye ntya. Abako isako Chams orokuba kuyita Uncle Chams. You have no right to call me in that tone. Yore yapise Uncle Kuku. Ne mugambe wamuzira kwa. Kamanyiro. Ate buli Munnayuganda kasita otandika omusalo muno n'omugamba nkuyambye ntya. Ngoli serious nnyo okubye kuyamba nkuyambye ntya, because eritoni jajjiramu eyalejjalejja yakumanipulating na kulengeza. Kati we are informed enough to see through that leero. Ate abantu baffe olumu tukwata amasimu n'omuwulira buwulizi naga halo simanyi kwali ne nkuwuliriza era nti toyogera nkuyambye ntya. Eyo ansa bannayuganda tebagirina. Bw'oba oyagala okusala Munnayuganda omuliro mukwatire essimu omugambe nkuyambye ntya, because twagala nnyo genda musayi mbadde wano nga ndaba kakiripuko mwakikubye webale kulaba nkuyambye ntya. I have things to do. Tubeere n'omanye nokola ne maama wo. Maama omukazi mulungi nnyo olwo akuzimba atuuke wakugirako ebyobwereere nkuyambye ntya. Nakuddira edda olabika oli bize bw'avaako ng'onyiga block. There is no reason why they are calling. That is chemistry. Obudde kintu kikulu twonoona nnyo obudde. And for me, I'm lucky right now. I'm structured into nina PA anyamba ku bintu ebyo, responding to emails, WhatsApps zange yaziddamu eyiye erimu locked chat ewange. That's why you have access to me, because you are my guy. Naye abantu this I tell people and they think we are this level. Waliwo yaweereza email n'agamba omuzungu oyo muni abazungu muli babi. You colonized us and you've even taken chairman out of us. Kati n'okwogera naye tulina kuyita muggwe mbwa mmwe mate muvuma mukyalo oyo. That's structuring. The more you're talented and the more you have a lot more to give to the people, to the world, ensi ejja kujjako nga tesasudde, ejja kulira obudde. Bw'oti structuring, you have enough time to think beyond and strategize. Tetukyagala nga bannayuganda. Era oli agamba Kasuku omuntu kakati alina PS7. Era bw'okuba essimu takyagikwata. Because tulina endowooza egamba nti nze njagala namba ya Kasuku njogere naye direct. Eyo
gye tulina endowooza yogamba nti I need direct access, twerabira ebiseera ebisinga that we abuse the direct access. Omuntu olw'okuba ng'alina ennamba ya kasuku agenda kukola ebyekipumbaavu akubire kasuku ng'ali ku poliisi, musirikale amubuuze are you sure is the one? Kati gw'otandika okubeiringa out omupumbaavu ate ategedde lwaki gw'oli insulated nti si gwali mu poliisi. Bo tebakitegeera. So abantu baffe tujja batwala mpola mpola. Whoever has access on anything, don't abuse that contact. Don't abuse that. Be structured in a way kigenda kuyamba gwe ng'omuntu okwezimba n'okuzimba abakwetoolodde. Okay, that is an entire episode for today. We are supposed to talk about a topic. So I want to break this from here. That's all right. Tutandike topic eri endala. Okay. Yatulese. But I'm happy to see you, sir. Nice to see you. And I hope guys who are there, you are picking a few lessons from whatever discussion we are having. And musoti ngobulamu bene bintu nsibambi bagamba differentiate how you deal with everyone. Kijja kwangwira nnyo mbulamu. Nze kasita nasalawo ne nkikola. Ennaku zino ntula butuuzi nenda bakerere ng'etambula. Naka ngende mu maaso. Buli w'obulwa ebyokukola n'otandika okulingiriza ebintu ebisinga weesanga olingidde n'ebitakukwatako n'ebiteetaagisa. Which I think abantu baffe kye balina okutandika okutunuulira. Mu bulamu everyone expires. It is critical that you understand when is the expiry date of this person in my life. No repositioning, n'otambuza obulamu nga tikiriiko nti olina ownership ku kino na kiri ekyokuyina okumanya obuwangwa bwaffe butulambika butya mu nkolagana, emikago lwaki mikulu, lwaki twetaaga emikago, okumanya ddi lw'ogenda okuzza obujja enkolagana, abafumbo kikulu nnyo okumanya nti omuntu gwe nnina mukwano gwange oba si mukwano gwange. Because you could have a masquerader nga ye ali awo waka naye nga taliiwo. So twekuumire nnyo mu kumanya n'okutegeera n'okwefumiitiriza ebiseera ebisinga. Kirungi okweyagaliza naye ate kikulu okwepimira. Gamba ono mukwano gwange naye vyo bwali musijja busobola. So esimu ye nnungi n'ogissa mu blocked lines ne ku social media n'omussa ku blind because wanaaba takukubidde oba ne wanaaba kukubidde n'otamufuna tajja kufa. Kale. For now we say bye. We shall catch you in our next episode coming up. Don't touch it. The views expressed on Kasuku Live do not reflect those of the host, producers, or management. They are solely of individuals providing them and do not represent or reflect the official policy or position of this YouTube channel. Abakyala wale somuyomba inyembuto katonda ya kyembuto genda weji waminge yabaweereza buno bukeke obutini singa babu mutwale bamusonseka mu kamwa bwonna n'abufulumiza mu nnyindo kiba alina guno omugo gwa Musa wayitista premium detergent waliwo wanangaali ebola y'akasajja kasendi kalimba bannange